so mpulira ndowooza nti kidda eri buli celebrity buli muntu yenna yenna ali eyo gwe tulowooza nti bw'ayogera basobola okuwulira okulaba ng'ateerawo abaana abo embeera ennungi. Twalibadde tubafaako mu mbeera y'okulaba nga bafuna obulamu obulungi wakati eno gye bakyali nga bambuka n'omulembe gwe tulimu beene yagukwasa ffe abavubuka abaana abato abo tuli bafukirira balikula bwe tuli bakoola balikulira ddala mu mpisa ezo zetwetaaga okubalabamu era bwe tuli basomesa balisomera ddala ebiwandiiko olwo ne bagaana otunda ensi yaffe olw'obutamanya. Weewaawo ku MR Live oba ku Meeting Club Live tusinzidde nate wadde nga mukama waffe atusindika wano era Bongo Charity Foundation. Neesiimye nnyo era kino nkyogera Seeko Muma olw'obulamu Katonda bwampadde n'olwaleero sinze asinga okutegeera, sinze asinga okubibala ennyo oba sinze asinga okwerabirira. Bannaffe bangi tebali wano leero wenyimiridde. Bw'abanga mpadde obulamu nga nkyasobola okussa okulya emmere n'okumuweereza, nzaani eyeekubagiza okusiima n'okuba ekyokulabirako eri ffe n'abaana abato betuwangaaliramu kika kya kusinza. Tugende maaso n'okumusinza nga tukozesa buli kimu, amannya gaffe, emibiri gyaffe, ennyambala zaffe n'enneeyisa zaffe. Bwe yajjula ettima, obukyayi n'effutwa, ndi wano era okukujjukiza nti bizitowa nnyo okusinga omukwano. Gezaako omukwano, bikumenyedde ebbanga, biwumuze mu kiseera ky'omukwano. Olwo nno ensi yaffe gye tuteekateeka abaana baffe okugisikira ebe yatenda ekitenkanika mu maaso awo. Twandiyagadde okulaba ku nsi gye tuwummula ne tugivaamu, ng'olwo n'abaana baffe balina obusobozi okugipangapanga ne bagitambuliza ddala ku musingi bwe kigikuddeko. Ekisa John 15:12 kye yatukuutira okukolera bannaffe. Bwe bawuliranga bakaaba tuukawo, naye era kiba kya bukugu nnyo okulaba munno mu maaso n'otegeera obulimu bw'ayitamu nga temaze na kukuba mulanga. Kye tuliko leero. Ndine mukwano gwange, muganda wange, celebrity wange era ndi faani we. Kiba kirooto okusinganako abantu bwe bati wadde ng'embeera zaawukana omusisinkanya otya. Nze ekiro kyange kituukiridde bwe nkuba omulanga ne baguddamu ne batuuka gye tuli ne batulabamu ensa. Weewaawo ndi waddembe ekitenkaniko okutegeeza nti ndi ku Stream Live Avenue 120 production. Stream Live Avenue 120 production. Kitegeeza ki? Mbawa Mr. Tony Mbaziira. Erya Mr. nditaddeko kuba engeri gyakolamu ebintu bye yamwende nnyo ekitenkanika era nno lyettaala erimulisiza abangi ne batambula. Gye baliko ssebo kiki ekiriwo? Tewali kyamaanyi. Oli kiriya? Andikiriya nnyo. Amiina. Weebale kunnyanirizaako mu lubiri gaggadde. Tusanyusa okubalaba ku Stream Live Avenue. Weewaawo. Omuntu yandiyagadde okulira amannya go wadde nkwanjudde. Nze ate yanjudde Tony Mbaziira nze Mbaziira Tony. Gaawukana? Tony Mbaziira ne Mbaziira Tony. Nze Mbaziira Tony. Weewaawo. Bwe twakuba omulanga wayimuka n'otudduukirira artpiece zonna n'oziyoola. Ekyakuwaliriza gwe mulama gw'abaana okudda kusoma n'okufuna ekyokulya n'obujjanjabi. Of course, era ndowooza nti kyalibadde kya buvunaanyizibwa era mulanga nange kati njagala okuyita abalala bonna abali eyo. Buli awulira nti osobola okwogera abantu ne bawulira, please abaana bano of course babeera babeetaaga kati ng'aba Meeting Club Bongo Foundation babeerayo oluusi nga beetaaga bwe babeera bawanisa omukono ne bakukuweereza naawe n'ositukiramu no respondinga positively. So gye bali ate ekirungi ebintu bamanyi obikola. Bw'osasula akasente kano n'ofuna art pieces zino
kabati kagenze mu nsawo ya labongo ng'omuntu wabula kaba kagenze mu foundation okulaba nga abaana abo bafuna of course bingi babyetaagisa balya banywa kulwala nabo balwala nga ababo boolina bwe balwala so wano beera naawe olina kyotaddeyo of course oyinza obutazifunira ku bbeeyi ntuufu kolina zifunira ebbeeyi eri gye olowooza nti yali badde ng'ereekaanye ennyo naye akakabeeyi akatini akaba kakuweereddwako oba ofunyeeko ka percentage naawe n'obaako kosigaza ate n'omwana oli n'osigala ng'omujunyi ndowooza nti kyamugaso weewaawo bwe twogera ku bantu abagundiivu ensi yaffe Uganda abantu aboogera ensi neewulira era abatuukawo ensi neegwamu ensasagge gw'omukubbo oli celebrity you a brand era etenkanika bugambo ki bwe wandisuulidde ba celebrity banna abali eyo abagaanira eddala okwenyigira mu nkulaakulana y'ensi yaabwe enkulaakulana sitegeeza ya byanfuna nedda ensi yonna enaakulaakulana esooka kunyweza baana of course wakati eno nga bagamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira kati abaana nga bano abali mu foundation eno eya Labongo Foundation mpulira ndowooza nti ba celebrities ba superstars baffe tulina mu ggwanga osobola okubeera omuyimbi osobola okuba munnakatemba bannabitone bonna oyinza okuba presenter wa TV wa radio mu mbeera ba socialists n'ebirala ebiringa ng'ebyo it is high time okuddayo twejjukanye nti ffenna twaliko abato wakati mu kubeera nti ffenna twaliko abato ate era ffe kennyini Abaganda ffe tukyogera nti emiti emito gye gikola ki gye giggumiza ekibira kati emiti emito gino bwe tutagifeeko ekibira kijja kugaana okuggumira ate era nga wakati mu mbeera eno n'omulembe gwe tulimu beene yagukwasa ffe abavubuka abaana abato abo so mpulira ndowooza nti twali badde tubafaako mu mbeera y'okulaba nga bafuna obulamu obulungi wakati eno gye bakyali nga bambuka ne tubayambako ne tubeera nga ffe bibegabega byabwe kubeesigama okulaba nga balaba future erimu ekitangaala so mpulira ndowooza nti kiddayo eri buli celebrity buli muntu yenna yenna ali eyo gwe tulowooza nti bw'ayogera basobola okuwulira okulaba nga ateerawo abaana abo embeera ennungi particularly ne batabeera bano aba Labongo Foundation naye yonna gy'oba osanze omwana buli wolowooza nti alina kye yeetaaza ayinza okuba yitagenda kusobola kujja kutuukirira kugamba nti wange njagala kino ayinza okukutya olw'amaanyi g'olina n'amasannyalaze n'ebiringa ng'ebyo naye bw'obanga olabyewo obwetaavu kyali badde kirungi nnyo n'okola mu luzungu yagambye you should be able to do the needful so kyekyo weewaawo abantu abalina olulimi oluwoomanga olw'omukulu ono abafubutuka ebigambo ebyaddula zaabu n'omubisi gw'enjuki ebiseera ebisinga bye boogera oba teyagala bamale naye olwakadde n'emirimu n'obuvunaanyizibwa ate bebasisinkana nga bavudde mu mayumba gaabwe soogera ku buvunaanyizibwa bwa mu nju zaabwe kuba babusukka buli bafuluma ensi ebatuma kirala ebiseera ebisinga awo nno wadizo bagamba baayi naye nga tunabagamba baayi baganda baffe abali abatuwuliriza Stream Live Avenue 120 production eri maka agalinga ng'olubiri Stream Live Avenue ekyobomanya tuli Makindye wano emirimu tukolera ddala bye tukola bingiko wabula oluusi nekanga buli lwemba nsazewo njogera ku byanjawulo olw'ensonga tukola emirimu egy'enjawulo naye mu budde buno njagala okuyita bonna abalina obulango bw'amakampuni gaabwe amanene n'amatono abeetaaga obulango obugenda ku zi radio obugenda ku zi TV tegeeza obw'amaloboozi n'obw'ebifaananyi byonna eno kampuni byekolako branding oyo ow'ekika ekyo then n'abalina emikolo ku mitendera egy'enjawulo njagala kukwata video ku mukolo kwanjula ku kyala njagala kuba bifaananyi photography byonna tubikolerawo wano era byetukola wano simu yaffe ya office kweri eri 0753 8 28 47 not 753 80 28 nyamusanvu. Waliwo omuntu ali alina kampuni y'ebizigo ngo edduuka ekkulu liri ku social media alina kampuni y'okwambaza abagole n'abalala abo nabo obulango bwo kakati gwe kyobomanya ffe twategeera kulanga bizinesi z'abantu era ng'ojjewo kuba nitubakolera obulango bw'amabizinesi ago ne tubayambako n'okupushinga kubanga tumanyi technicalities eziri mu kulanga so we really know how to do it so batwekwate business ezo zonna tuzikolera obulango mu ngeri ez'enjawulo tubeera ne tumanyi okukola concepts ezisobola okubanga ekwasayo business yo tugiyambako okubanga esituka abantu ne bagimanya nawe n'otandika okwenyumiriza mu business yo ng'etinta
so esimu yaffe mugikubeko 0753 80 28 47 tubayambeko otuke ku client oyo bulijjo gwonoonya. Ku office ennene Bwaguuga erimu rooms za production ezisukka 17 enyimiridde leero. Wensinzidde okubajjukiza nti bwe tuli bafukirira balikula, bwe tuli bakoola balikulira ddala mu mpisa ezo ze twetaaga okubalabamu, era bwe tuli basomesa balisomera ddala ebiwandiiko olwo ne bagaana otunda ensi yaffe olw'obutamanya. Gwe mwana Katonda ali eyo, oli sheek, oli pasita, oli mukkiriza mu mbeera zonna endala. Abaana bano balisaasaanya batya enjiri ya Mukama waffe yatutonda ate bamanyi kusoma biwandiiko. Tuli mu kaseera ka kuddayo ku ssomero, tuyambe, twetaaga $5,10,000. Ky'olina kyonna kya nkizo nnyo okuzaama, abaana 17 balina okusoma. Tuli abaana 8 Katonda bakyatu blessinze nabo lwakubanga tukkiriza ti nga tuyita mu kisa kye n'ettende litenkanika tuli bambaatira ensi yonna. Sigadde nze Metani Kurabongo wano ku MR Live kwensinzidde. Share, like, comment and subscribe. Weraba.